and all the journalists. That was the original post. Kakati Honorable Kabanda najja waggulu namugamba nti your head tells you that everyone you see holding a camera or wearing a press vest is a journalist. Kakati ndoza tulina kutegeeza Honorable Kabanda mu Butongole taata ono ye yabadde wa mawulire simanyi waliwo abakwata kamera ne vest ngabo si bannamawulire funu wa mawulire batata ne contract tuzikuleetere tulizo zikuleetera ne IDs azaga tuyambe ki simayinza okubaako kyakola ki bwakakasa asobola okubaako kyakola ki kyatuyamba naye nga ye ono ye taata munnange ye munnamawulire simanyi ye mutwe gw'amadowa kyegumugamba naye ye ki ekyamazima ono ye munnamawulire so nga babadde balowooza tebakuba munnamawulire kati ye bakubye mu ne bwaba si munnamawulire bwaba muntu wa bulijjo era tasaaniddwa kubeera ng'ayisibwa bw'atyo. Kakati ekitongole kya NAB ekigatta emikutu egiweereza kyavuddeyo nakyo nekibaga ekiwandiiko ekisooka beebazizza kubanga gye tubadde tutandikidde wali tewabadde wabi tubadde tugenda mu maaso nga by'omu atambula buki naye ne beemulugunya ku kino ekyatutuusizza wano jjukira yali alumiddwa ku musota ne waalaba omugwa akola ki ekyali ekawempe paka nakati emikutu gy'amawulire teginnawona twagenda okufuluma akalulu k'ekawempe ndozanga emikutu gy'amawulire ng'esatu gisiseeyo abawagizi abannamawulire baagyo nga gibagambye bannaye mukomewo kirabika akalulu kagaanye kaakati bw'olaba ku kyabadde kwa Ivan Mbadi nga tusemberedde 15 tulaga tunaasobolayo so ewo bakama baffe we basinzire ne babaga ekiwandiiko ekyo nammwe tweyanzizza eddoboozi erimwagasseeko ebirala nja bamba gattako mu maaso awo so eyo update y'omulwadde ekyankomawo bakama bange otwongere update yambadi tuwe mpaka watereera wabawo ekiganyo era tumanye ab'okugamba Mbadi ekyobugagga kyalina kakati nja kukomawo n'enkya mbongera update Mathias Walukagga yavuddeyo nabategeeza nti addayo conference n'alangiridde bw'ati